Omujamaika Asafa Powell adduse meters 10 mu butikitiki 9.81 ekyamufudde owookubiri mu kwenyuuka obuweewo ng'ono kati addira ku Usain Bolt nga bombi Bajamaika. Ono okutwala ekifo kino yasoose kumenyawo Omufalansa Jimmy Vercoute nga ye mita 10 yaziddukidde obutikitiki 9.86 mu mpaka za Diamond League ezibadde zindira mu kibuga kya France ekikulu Paris. Powell ow'emyaka 32 mu kwegezaamu mu ggwanga lye erya Jamaica meters 10 yaziddukira obutikitiki 9.84 ekiraga nti yeeyongedde okufuumuuka embiro. 10.75 just a hint of a battle. Ate mu bakyala Sherry Ann Fraser yamenyawo likodi ye gye yassaawo bwe yadduse meters 10 mu butikitiki 10.74. Ono amenyewo Pata Valeria Adams okuva mu New Zealand abadde nnantemego w'empaka zino nga yakawungula emidaala gya Olympics 2 ate ng'akabeera nnantemego w'ensi yonna mu mpaka ze ezimu emirundi 4. Ono yakoma okwetaba mu mpaka zino mu mwaka gwa 2013 oluvannyuma lw'okuvuna obuvune ku kakokola.